Zari bo bagala nnyo abaana abato emyaka gyaffe the likes of Donzera omukyala yenna bw'abeera ne X omuntu yenna nga baali beeyagaddeko the high chances basobola okuddamu ne beeyagala ababonyebonye mu bulamu mu love be bantu abatakkiriza nti you have a role to play into this person's life. Ne Rwema ne Kenzo nabo batuuka ekiseera kati ekiseera buli omu akole ki akole ebibi buli omu atavajja ku festival yono tewali it's kibi era bw'omugaddoni tugenda when did you start telling me when to leave and I'm American era Zari tafunangako muntu nga Shakib timanye is an personal assistant of Zari. Good life is good life teri atayagala bulamu bulungi tebakikulimba kola kati yamuza naye alina okutegeerayo ekintu kimu nti okikulaga nti bali mu competition ne Kenzo naye serebu kati goloza Kenzo byo byonna byakola kwa abakazi babeera so judgmental nakola ensobi natomera oba nafunamu ebyo omukazi se babirowooza nga yeebasaawo we nava ku Kenzo oyinza okusanga Kenzo yes yali takola mirimu gy'abasajja mu kisenge nga tabirawo naye there are attributes that come with okuba mukyala Kenzo. Just so that. Omukazi anoba maka nasigala n'erinnya lya bba. Ninga yakukyala ninga asigala yeyita liryo. Era nga ne bwatuuka ewange yeri ku national ID kati muwala wa Museveni teyagyeko erya bba. Yaligyeko? Babiteeka mu mawulire. Anti okulizoteeka mu mawulire. Yaligyeko ng'agoba bbaawe. Ewa. Bati bagana nebba muwala wa Museveni asibawo. Yatagala konkomesa manda. Leta sumiyo. Leka kulinda. Yakyusa erinnya. Yabikyusa? Okakasa. Yalikyusaawo. Yalikyusire. Kulaga nti buli family erina ebizi. Rema obutajja wa gundi. Wa Kenzo. Si musango. Sibete. Si musango nti teyajja. Kimukolera because kijjaza okusa emotions. Kijja kuleeta bbaawe okufeelinga uncomfortable. Museveni's daughter Dana applies to drop husband his name. Museveni's daughter Dana Kamuntu has formally applied to NIRA to drop the use of her husband's name Kamuntu. In a notice dated September 9, published in Uganda Gazette, Diana said from now she wants to be known as Diana Museveni Chiremera. Nebakuba mawulire. Kichola bakati. Kakati. Kati ogambe byamuza ne Kenzo. Kakati ye Rema. Obutajja wa Kenzo. Kubanga nebba ani hamuza bambi gwe yafuna. You cannot keep on going back to the past. Kwa kakati Rema ne Kenzo bajja kuyimba hamuza bamukoleche. Negwe olaba Junior. Waliwo teeka eriri mu code. Bagenda kola ennongoosereza mu. Kati ono agambye erinnya lwaki ali dropping alikoye. Anti akati obufumbo we buggwawo n'amannya gakola ki kati baya abadde afunamu oyo bawa mwana wa president. Abatulaba story yani yagikuba. Story Nairo Post yagikuba. Ngegambe nti mwala wa president Museveni Diana ya applying okwejjako erinnya lya bbaawe. Diana na applying mu NIRA okwejjako erinnya lya bbaawe Kamuntu. In a notice. Kakati na bibino n'ebifaananyi nga bakyali bonna Kamuntu at a past function n'abali mujjeko tebaddamu kuliita era n'omala oli muyita mwala etayagala nadde wuli yateekayo mu gazeti ne bakuba ne mawulire kitegeera okugamba notice of intention of change of my name kitegeera ayagala bamuyite ekikati. The news may come as a surprise for many, but sources within the State House told the Nairo Post that husband Godfrey Kamuntu had been living separate lives sometimes. Ani alikuba story Nairo Post yelikuba. Kweli genda ku Google. Maiba gambo tukwa. Diana, the president's last born, is the managing director of Museveni's family business overseas and all private ventures undertaken by the first family. So, lwaki ali ejjako
bagambye bana abanairo post we mansinzire ku byabo nti amawulire gano gajjanga surprise naye nti kubbo so surprise nti babadde tebakyabeera naye kubbo tegewunyisa nti babadde bayawukana dda ngera buli omu akola ki akola bibye kakati ne Rwema ne Kenzo nabo batuuka ekiseera kati kyekiseera buli omu akole ki akole ebibye buli omu oli bw'atavajja ku festival yono tewali si kibi tegera kubanga kakati Rwema must now understand it's time now to move on everybody abere ne Hamza but when now you want Rwema to come back to Kenzo's life, Kenzo's concert, Kenzo's what it hurts omukyala yenna bw'abeera ne ex omuntu yenna nga baali beeyagaddeko the high chances basobola okuddamu ne beeyagala era bw'okyawanga omuntu toddayo mukyala otaganga nti nyenze kulaba ku ex wange kati Junior ko omuntu wano ne Diana ani abadde afuna mu linnya lya munne nnyo anti akati ono omukyala kati ono oli omuntu Diana talina naawe kyamwagaza n'ekinnyera yakyejje kutayana kimuyita tegeza badda kamuntu abadde afuna mileage nnene natugeti mu nsi their attributes olaba kati bana abawala high class febe twita ba high end tebaba na love kati ono high end mwala wa president toyina kyogenda kukola ki kyogenda yakuyamba buyambi okitegera kati the moment w'omunyizaamu katono abo ba high end okere ekinya kidropinze there are so many people abakyawo abantu n'amanya ne bagejjako mu bubba ne by the mere fact that yagenda mu mawulire n'akikola public nti amwejjeeko kitegeeza ki yali munyiivu yali yamukoowa ate nga buli watuuka bamugamba mukyala ka muntu naye omuntu kino nakikijjirako yamwejjako yamugoba kakati Rwema ne Kenzo bayawukana wawulirako nga mukyala Rwema agenze mbu kati temukyampita temulina kumpita musuuza yes kyakola kyokka kakati naffe abeeno lwakuba kale ayinamu element yaki eri nti ffe ba public tetubadde tetukimanyi hema tubadde tebakimanyi ki erinnya lyakamuntu yabyejjako so yasayinize manya ki yasayiniza amanya amapya ge balina omwita okuva na leero ye Diana Museveni kyaremera mukazi wabazze tulina otunuulira byozze nabyo mu maka that is good because kakati abakazi badde bakifudde business waliwo mbadde mu separating mbadde mu gabanira wakati yeri baddewo ne kati divorce nyingi divorce ziyitidde ate nga ziri financial otyo segero ogenda n'otunamu wajja nakaveera ozadde abaana n'ogaana omusajja ono lwaki simukyawa ntandikewo capital mukyala bujingo kyali ayagala okukola Teddy tegera afune entandikwa lwaki mukyala bujingo tali ejjaako tasobola anti kati egambye ono anti kati kisinzira ani afuna munne kati ye Teddy ekyokwessaako Teddy bujingo mpaka nakati kimukolera because the name sounds the name is big. Ani afuna mileage kwani of course Teddy ya single funa because okay waliwo kye tuyita name calling okitegera maama wange mukyala Florence Mirundi era takozesa galigagi Florence Mirundi okitegera gakosa tukiyita name calling kati olaba ne Diana nze nkiwagira Teddy tasobola kudropinga liri linnya lya bujingo why their marriage became political ono kamuntu kamuntu bawa mwala wa Museveni tasobola kuteekawo mbeera iko nayinza okera kubacha n'agenda mawulire natandika okwasanguza ebyamakwanikati mbu omwala wa president omulaba kyava yankyayi tatalinya lusozi ennyimba tazikyusa kakati in such marriages ezili sensitive bwezi tutawabaawo byakulwanagana ne kakati eno ewalizani kati bujingo mukyala bujingo okusigala nga avuga okutuusa ensonga ze because for them bayawukana bubi kati ayina kwesiba ku bujingo era ye ono omukyala tayagala bya divorce tayagala bya divorce ayagala omupiira gubeere mu ddulo nga bujingo pastor naye nga ayina bakyala abo
babiri era ne wamugamba nti olwaleero Teddy oli mukyala wa Bujinga gamba ye otegera kikuba pastor Bujingo one you can't be a pastor ngoina ki oba tolina moral authority kwogera ku nsonga z'abafumbo because marriage is an institution and the Bible ekyogera bulungi constitution yensi ye Bible omwami n'omukyalo ogwo omufe ba Christians bakwa kituukamu omu nenze nandiyagadde wano kakati ono Bujingo Teddy tasobola kukola kyono mwana wa president kyeyakoze mbwa dropping erinnya kati yewe lyani Teddy Naluswa teritunde eryo yakyayagala Teddy Naluswa yeyongereko neddala yakyayagala aluko nawe leka nawe kunyumya ebyozi azologamba ndiganyi kangende kwanika ati kyebayita president is daughter kimanyi nga yakuwasa kwa yaba yakuwasa obo bufumbo sabote goloza ferwati binerikaze ebikulu bino lina sente goza fa babiwasiza era babituwasiza kakati abasajja bangi ab'obuvunanyizibwa bambala empale ne batekako amasuuti nenge waka bakazi tosobola kufumbirwa omuwala wa president n'ogamba nti gwe musajja how anytime to direct you gwe tulaba sipiika Magogo ne Anita sipiika dategera era olabira ddala nga wamma eri marriage ono basika musike kati nga mwami Magogo ayinza okulagira sipiika era n'amala akuba enduulu ebweru nti bana ekisajja kikino kinzita olaba nti abasirikale abamukuma bakuba gezo marriage ziba zabukeeke era ne bawulira amaloboozi nga bawulira nti eno mu kisenge waliwo ebigenda mu maaso naye nga mukulu talagidde wootegeera gwe so si byangu nnyo kati president is daughter ng'ogaanira erinnya taatawe waba yeyamugamba nti ekisajja ekyo tokikobeaganira linnya lye bano bali ku mitto nga bwogaa nti oli kameeme gomanyi byayinza okukoleraawo ng'oli ku Diana kati agugobyeko kati bagumugobyeko let us pray for him mwami ka muntu ebyensi bwe biba munange fenna tuli ku bumeeme you can start from there so zigamba nti omukulu bali bamugoba dda naye ng'olwakanya kali kakyekutteko oyinza okusanga abadde akakozesa Samuweya anti kyenagambye nti there are attributes that come with a name ngago yes otegera the benefits muwala wa president okweyita erinnya lyo kyova olabanga oli muganda woono Lwabogo gundi patience mukulu wa Diana naye yeyita mukyalani Pastor Lwabogo tegera so there are attributes nenewe bakira kumacha nalikozesa mu makubo malungi abamu bagakozeseza bubi abamu bagakozeseza bubi makubo mabi ng'okubba okwenyigira mu mivuyo egy'amataka egezo ina kubeera muddu awulira n'okuba n'empisa ezo marriage ezo anti bagamba abaganda nti ebyenkanankana tebikola ki tezaaka ezenkanankana tezikola ki tezaaka waliwo alina okukola ki okuba omugonvu naye kakati gwe president is daughter ng'agonde ogenda muwaki it's humanity this is psychology buli muntu yenna ng'alina kyakusinga toyinza mumakinga to kneel down kebube bufumbo because even marriage it's humanity bantu bwekito kya buntu olina omumanya wawo okola ki wooja kati goloza bano bawala ba president bano bokka be bakasooka okubeera nabo omanya abali ku waiting list nze Tamale olaba nangeera we bampita nnyenda nze Tamale nze tubeera mu kwetega goloza lwaki abo bawala ba president bajja mu fashion ewa Abrams abantu batuula mu maaso pe heavily ayinza okugambirawo nti follow me abantu ne babeerayo eyo mitte gy'obusirise nga gyebali nga ye waliwo ali official naye ngene mabega aliwo abakola emirimu egyaguno naguno era right now mukyala ka muntu talina ki talina musajja so abalina application abadde
mukyala ka muntu tetuli na kumuliyita yali tugobeza mama Diana takyayina oli twagobye kamuntu yagobeddwa appointment contract public service takyali okutekana mu public these are first daughters first son first daughter goleta gundi goes right to office of the first lady office number of the first lady yes it's an office yine kamuntu yakoze nabantu abo inobera ngoli hambo gwasitula ensawo kati kyovulanga bano ba village boys bano ba gulunedi fene tubakwata abo ba Shakib aba bana tubakwata kote batu Gozalati ati fetu bimanyi ndini yolimba Shakib ba Shakib gulunedi Shakib n'abalala nange ne tumala kati abo bayi endi abo nobako n'amalabirako nawe week taddamu kuyita malala ka boba biba byakuba kuba dobo yise mu experience enzonga muzitege oyino muyita mama oyino muterayo tuzo tuocha oyino you must be humble mama tugende tuuge programu zo no kuba nazo ubanga PA. You are not a husband. You are a public relations office. Ne kati mbokati nabo kanuzo sanga ka muntu ne abadatula na asalako. Usala kotia. Asalako. Wino genda uleta amagira asinga omukulu atudde. So ababonye mu bulamu mu love be bantu abatakkiriza nti you have a role to play into this person's life. A person must rely on you. Buli omwe ayagala gwalirayinga kanalirayinga kotyanga amazzo gatuma usiga nga naye weefudde nyinemu yes so that's it era obufumbo bw'endikenzo ne Rwema bo bwali tebuyinza kukola ki kati ani yandibadde submissive Rwema bwadda ku stage nga bakuba enduulu ba naye bwadda ku stage nga bakuba enduulu bonna bakozi baki base bonna balina abawazi tali muntu abeera n'alinnya baserebu tebeewasa ne biwangaala olina okubeera ki kyekiganye Shiba yes kyekiganye Shiba okukola ki kyekiganye Shiba agenda n'atunula kati oyo Shiba ayinza omusobola alina okuba nga ffe abali mu liigi ezo abayise mu experience nti kati Shiba mutunulira mmanyi byayagala obimanyi yes Shiba tasibirwaka unomuleka bayagande kantayaye tojja n'envayite tosobola kubeera na Shiba mu nnyumba emu nemweyagala buli omu alina kubeera wuwe zeravu z'abazungu nga mubeera mu moment wakuyise lwojja ajja kwetema si wakubeera naye 24/7 tayagala mulunda Shiba wants independence ekyo kiri nnomo mu bawala bonna abeekoledde sente zaabwe and when they have struggled Shiba karakita emufudde bweto she struggled on her own najja n'abikola byonna n'abigatta tebabimukoledde bukolezi azagatta dots from mobilizations yali mobilizations nga is not the first person goyinza okulowoozaako bali banne baali bamusinga nga she's an underdog era yakyogera ne ku interview ye nti ze balina okunsasula tebansasula naye just okumpa platform eyo okubabeeramu nayiga ebintu bingi kati such a person ona za yeerandiza atalina mukono gwa muntu nti munnange bwe natuukawo nenfuna obukadde 3 okuva ewa president Museveni netandika business because bw'osoma akatabo ka mukulu wange yamwagama bwe yava ku university taata waffe yamuwa sente reasonable capital kati ye reasonable capital yeki hizo kuba bilioni 5 so Junior abawala abeekoledde mu kasente ati ebisinza okujogesa abakyala nyumba motoka na busente sente kati ate bino ebijogesa abalala byekoledde mu maanyi ge kati goyinza okukubira Shiba mu nyumba ye
ayinza okwogera n'oyogera mu nnyumba ye. She's not that type. Oba Zari. So kakati yes. Kakati bazali bo baagala nnyo abaana abato emyaka gyaffe, the likes of Donzera. Kati ze Donzera mumanyi. Donzera, she's a boss lady, era yeeyita boss lady lwaki alinga Queen of Caribbean. Bwe kiri. Bwabeerawo gaba masanyu. Era bw'omuga Doni tugenda, when did you start telling me when to leave? I'm American. What? Tagala stress. What I'm so joking to do it again. I'm an American. I've come here to get fun, and you're telling me we should go. Going where? Katigoba pi obanga personal assistant. Gwakubo mati naye omukulu mwandi mgeye tugende. Atogamba. Katoba Shakib akoza bulungi. Eri Zari. Era Zari tafunangako muntu nga Shakib. Zari abeera mu bbaala wali nga Shakib ali ku table ndali. Shakib yakimanya. Ye yakimanya isi. Talunda. He's a personal assistant of Zari. Mukozi. Tolunda mukamaawo. Yes, era amwe ekitiibwa. No, babufumbo. Ati kati that is the reality of life. Mwabo. Mwayo high end marriages. Byenjogera sibi bana abatunzi bati. Benasa na mwabe nasa na simanya mukito simanya nasa na kumasto mulinde mu bintu bya high end. High end love ebeza relationship ezabantu abayina okushente. Omukazi yakola kati rema aina byatasobola kugumira. Kwanga by the mere fact financial independence yesingo fuga obwongo bw'omuntu. Singa mbera wano sakozi nga nina sente zange. Nyinza okuba kati ndi munyonyo. Bwe kiri. Nyinza okuba uri kumaze entebe. Good life is good life. Teri atayagala bulamu bulungi tebakikulimba. Bwe kiri. Nete tusobola busobozi tetulina busobozi kwetuusako bintu ki? Bintu bimu. Kakati Rwema wabayi namwe akasente ke nga yakeekoledde. Ayina ebintu byagenda okukola ojja musanga ayina investments ze nga talinda na kenzo. Ate waliwo ekyokubiri gwe suppose kyotamanyi mu marriages. Because women bagenda fana atandika okwepreparinga ebyobugagga. Omukyala ategeera mangu. Kati ono era n'oba ova mu bwenzi mukazi we asobola omumanya. Kyobola banga Adam yabeera ku nsi nga talina bizibu ne Eva we yajja. Nalaba kino ekisiro kigoba mazike. Tomanyi nti apple ziri wano. Omukazi yagamba Adam nti bana kibala kikino. So women are not. So kati mwe mumanye enkwata gye bakwata bashiba. Kyotegeeza. Yes. Gwe banje group nabayita mu lukiiko batono be bajja. Baagala biki tugende ku kirala. Nakugamba bakyala abo ba high end. Baagala nnyo amazzi. Ero balabo olina okubeera mu swimming pool, olina okwambala short. Tulantize kati byannemeramu. Donizera yanyambazanga short. Akulabeko ng'oyimuse. Short kika kisizino tight. Buno obumpi. Bwagira bwakutunulako na Baagala nyama. Olina biwembejja, olina bisalirako apple bwozirya. Kakadavu bwetyo. Baagala nnyo bu apple. Baagala nnyo bu apple. N'omusalirako bu apple n'ojjanga obulya baagala nnyo banyiga ebigere. Sigira. Baagala nnyo banyiga ebigere. N'omugongo. Baagala nnyo gunyiga. Baagala jangu onyige ku mugongo. Ate teweekaanya. Bw'oba tokola emirimu tojja. High hand. Sente za high end bazirya ne avuka bazirya. Siza bwerere. Jaje njagala tugende. Kitali kya gundi. Ekya Sinkagali wadi. Mwami Kawanga Semogerere. Kitalo because feche tumujukira ku ke kaluka chenda mu mukaga. Abandi pike bagamba nakati. Tibawangula. Yeah. Yomu ku bantu abazimbye demokrasia kibinyo nti afudde talabye ku nkyuka ya buyinza mu ggwanga ya nenga yalwana kuva mu amini eyo yonna azuga badde ya servingako mu bwa minister bifunga bisatu beba mu kubasookera ddala mu government ya president Museveni we yava mu nsiko yali talina experience mu bufuzi era government yasooka abaddipi be bagijjulamu because abaddipi baali babadde muziri government endala so mwami Semogerere y'omu ku abo balina obukugu obulwaninga government era president Museveni yamweyambisa nnyo mu bifo bingi ebya ministries by that time okubeera nga you were minister vakati ku bino nti kati obwekya minister kijonguluddwamu
where everyone is a minister. Naye mu biseera biri nti olaba omuyekera President Museveni yakwata obuyinza era n'amuyita, that means Ssemwogerere was valuable. Yeah. Najja, they disagreed with President Museveni. Nobody yamusiba. I mean, n'amugjayo mu kkomera. Yeah, he's a very important figure in this country, in the politics of this country. Kwatandika mu 61. Nekye kyensinza okwagala bannabyabufuzi bedda abo ba Mwami Ssemwogerere bajjanga nga bateekeddwa babendikito bayitanga kwawo omutunulira mu DP okutuuka okubeera president wa DP emyaka egisoba mu 2 yajjanga ayita mu CCT yali muteeketeeke bwekiri ochekera tebabiguddemu bugwe yali muteeketeeke nti omwana ava ku university olwaleero zwi n'afukirawo commissioner mu URA. That is bad. Kati nina abamawulire bangi bemmanyi experience basajja bawandiika story nozira neye yasigala ku desk takula ochekera system yaffe te appreciating nga kukula naye nomulaba nti yaliko bendikito w'ekyamaani bonna he was close. Yali kumpi n'abasalawo ensonga naye mu bukakamu bwe obutayagala kulwanira because his influence toyina wowulirako tya Dr. Ssemwogerere n'akola obuyeeka. He was close to people who had power, but kubanga yali mukakamu yayiga ebintu bingi era mu kikalu ka 98 bwe yavuganya President Museveni mu kalu kavaawo mpitewo abadde peke baganti bawa bagamba yakalya amaziba go yakalya because ke kalwa kakyusa endaba ya President Museveni y'ebyobufuzi. President Museveni yali amazeeko emyaka gyalinga 10 ng'alese 10-point program ng'abantu baagala Museveni ebiseera ebyo. So President n'alirakisinga. Dr. Ssemwogerere was a wake up call eri government nti actually wadde mutununudde naye tetubaagala nga bwe mukola ki. Kati abantu abasupportinga Dr. Ssemwogerere was the Catholic Church. Kyovulabanga okuva olwo Catholic Church government yatandika ojjeekenge ate DP yali Abakatuliki nnyo. Catholic Church ne Buganda ze supportinga Dr. Ssemwogerere mwaka kalulu. President Museveni n'ategeera nti okufuga eggwanga lino balina okunafuya institution y'ezobbiri yakalya ekali kalulu nete yakyankalanya ate anti kyetagambye nti ekisinga okwewuunyisa ku Dr. Ssemwogerere ne bwe yali akalulu era yasigala mukakamu teyalangirira ku ki kubanga abantu batenda Bobi Wine nti alina amaanyi naye ate Bobi Wine biwere ku Dr. Ssemwogerere kukyaliwo mu kalulwa kyali kika n'engeri Dr. Ssemwogerere yali azze ng'akwatamu ebintu bye ate ffe tuliba amaca naye ekisinga okwewuunyisa nti eggwanga lino tetuwa respect knowledge. Dr. Ssemwogerere agenza okufa nga ideas ze ozinoonya mu bitabo tokyaziraba. Kati singa Dr. Ssemwogerere yazimba essomero ery'ebyobufuzi okusomesa abantu Bobi Wine abadde ng'agendayo nnyo kuba ne Lukwago yangambe mental we bonna Dr. Ssemwogerere ani gwata mentalinze kifulabanga DP yonna era keise wa nenaalemu bayise wa Ssemwogerere nenaalemu bonna bajja genda era Dr. Ssemwogerere agenda kuziikibwa government in opposition because he's a father of Ugandan politics of democracy. Ebirowoozo by'ababendikito kiwanuka abasajja abaali ab'amaanyi teyabiwuliranga buwulizi yabeeranga nabo kati bannabyabufuzi abaabeera because Dr. Ssemwogerere is a bridge between the past and the future bwekiri etegera kati olutindo olwo lw'ebyafaayo n'ebiriddawo lukutuse kati bannabyabufuzi be tulina emyaka be bano abasinza okujja nga President Museveni tuno ya parliament ojja kulaba bonna abasinga obungi bazaalibwawo President Museveni akyalwana mu lutalo 46 44 there is no history tuli bubi so kategeza munabyabufuzi atayiseeko wa Ssemwogerere gamba munabyabufuzi atayise mu DP yedda nga ne President Museveni yava n'agaana naye wa DP DP yedda ali y'amaanyi yabaaki what happened libakiyita efudde bakawanga babano balamu DP etabanguse kawanga DP ekyagita kweyagaliza
ogusukkiridde n'omululu ogusukkiridde. Ba Dr. Semongerere bafudde sibagagga, otherwise yandibadde alina ebyalo n'ebyalo kiri, kubanga gavumenti zonna wana abantu amanya bumanya afuna ekifaananyi ne genosale n'atigomya ekyalo nabba amataka mundaba. Ne kati omusajja eyaliko ne baamini ne babbeeni Kiwanuka ne baobote teyabba bantu, naye bano abali mu DP abapya kye basooka olowoozaako si ggwanga. Ba Dr. Semongere bo balowooza ggwanga, eggwanga libaddewo litya. Kati kye tuliko olwaleero tuli ku famire yange ebaddewo etya. Kati ebyobufuzi wobigattamu obusuubuzi tebisobola kubeerawo. Kyobulanga NRM up to now teyina edikoota. Teyina kitebe, terina plaza. Genda wali olaba gundi watuula ani oyo aliko kati chairman Tadongo watuula wali obuzimbe buli bubiri bwagalaga. Abasajja abo tebaali basuubuzi mu byobufuzi. Muganda wedda teyali musuubuzi. Bintu byonoonese kati abasajja n'obwakabaka ababulimu nabo basuubuzi. Banabafuzi nabo basuubuzi. Kwega eggwanga lyabasuubuzi buli omu agapaka kati kwekwonooneka kwa DP. Naye era n'ebaalukwago bano ono Lord Mayor Elias abaali half baked abatatuukirira nnyo ababugumyeko nabe ekibayambye bayitako mu DP, otherwise nabe era olaba enjawulo. Otegera enkola ya Lord Mayor ekimuyambye okubeera ng'akyali w'amaanyi mu byobufuzi kuba yayitako muki ewa Dr. Semongerere ne Bobi Wine oyo naye okumubugumyako era abadde mukwano gweki nnyo. So Dr. Semongerere muntu w'amaanyi nnyo eri eggwanga lino era bannabyabufuzi tetufiiriddwa. Mwekaabireko mmwe abasigadde mu nsi mwatali. Ffe twekaabireko ffe abasigadde mu nsi Dr. Semongerere mwatakola ki mwatali kaye ebyo biwedde. Balumbye enkambi y'amagye ne babba emmundu bbiri nze kyendowooza in my opinion is not the first insecurity gye tusosobba nayo. Insecurity ya Uganda yeewuunyisa ejja etambulira mu stage ate nebula omulundi gumu. Waliwo ebijambiye e Masaka abantu nga babasitulira ne babatema kyo kibula ne tujja tuba n'abakyala be battiranga enansana n'entebe ne babakasika obo bajjukira ekyo nakyo ne kibula. Bomu ne zivuga nakyo ne kibula. Poliisi n'amagye abatujju n'ebyo byonna nga tebinnabaawo. Gavumenti ya Uganda yatugulisa cameras zitwateeka ku makubo. Gavumenti yemu netugamba tubeere ne national ID era ebinkumu era emisango kati gigenda kendera kubanga bajja kwata ki fingerprints. Naye ekisinga okwewuunyisa mu ebyo byonna byenjogedde okwali n'okutta basheeka abasiraamu okwalimu n'okufa kw'abapoliisi babiri Kirumira ne Kaweesi ebyo byonna nno bizibikola ki era bikusigira ekifaananyi butu ebyokwerinda by'eggwanga lino ebifaanana. Omuntu azaagoberera ebyokwerinda bya Uganda n'okutuuka wano kati wetuli nti abatemu aba bwe tuyita abatemu balina capacity kati erumba military installations bye twogerako okulumba barracks eya Gaddafi barracks n'okulumba police baba tebalumbe maduuka balimba kati bitongole byakwerinda. Who knows bwe banaava ku bitongole by'okwerinda tebadde ku baminisita. Who knows bwe banaava ku bitongole by'abaminisita okulumba baminisita tebalumbe maka g'aba MP. So buli omu talise kiwa kitegeeza nti omuntu alina capacity erumba poliisi aba alina capacity erumba amaka. amakasha Kalitegeeza batusonyiwa busonyi because naye agenda yaabwe eriki. Lwaki singa babadde babbi kati kyaliko kubuuza obukugu babuyina busika engeri gye balumba poliisi y'e Busiika
nga eri mu kabuga bweti gwe omanyi nti irinda ko omanyi nti ennaku zino Faruku abantu bawulira amasasi aba police na mbone bati ugenda naga wanke gasoke gamale linda ko gasoke gakende gwe genda ogamba aba police twaliwa amasasi galinda linda mo tujja kukola investigation nga abate mu bagenzi batufu kati ebyokwerinda awe tuli nsaba abatwala ebyokwerinda bya Uganda baveyo banyumule kwanga Felix Kuraje yagambye ki batuse ku road block nete bayinga kitegeeza babikola ba munda botunulira trend zezo ekyo kalumba ng'oli omujasomo emundu agirekedde munne kiba kitegeeza abantu abana abakola ebintu Faruku they are accurate in information waliwo bantu bali munda kubanga bategedde batya nti ono emundu agirekedde oli balube they attack weak targets era bona police zalumbye ogenda okwetegereza bagamba twabaddewo batono otegeera abamu babadde bakagenda it is an enemy within sim webweru bano siba civilian babongere budget kakati ekyo kyoyogedde nakyo kisoboka oyinza okusanga nga bakola ebintu bino bayina ebigende nga bali munda mu security nenga nabo bayina ebigendererwa byabwe bayina grievances zaabwe oba baagala ka budget ngaako akabyokwerinda because now by the way let me tell you I've said that on record because lwaki siki outruling ebintu bya Uganda ebimu byewuunyisa kaba bikola tebava bweru gwe tusala kungante nti oli omujasi adda agenze kufuka nalekero ne mundu biri kati oli nasigala ne mundu biri ate ne bajja ne bamutata ne bazitwala who gives these people because bana abantu tetuna n'omugwe twali tusabalumba police yebusika ne bakuba police ne bagenda no one was killed it means they are ahead of us security ya Uganda bajiri maso in intelligence and abalumba kati bali batuli ahead ati bakola omulimo job ne gugwa bulungi tebaluzinga ko casualty nti oba banange we bazo tulumba naffe twakubyeko no but wali it means information it is a one information tosana kulanisa mulabe ngakole kakati yes ekyo nakyo kiyinza okuba nakyo kisoboka obanga ne funding ya police ne police nayo yeetaaga okulwanisa kati abantu nga bano neno tuka ku police station nga aba police njali nendo za kiddeyo intelligence edde ya community enkolagana y'omusirikale ne batunaleeta enkolagana y'omusirikale n'omuntu wa bulijjo nga police embeera yaabwe gye balimu terongoseddwa beeraki ey'okuba nti bakolera mu mbeera etali nnungi omuntu abeera atya n'emmundu ng'afuna emitwalo 2-3 lwaki tagitunde afune akakadde kati ate zino emmundu bazijjawa era bano be baguza bali abatemu ati akati tulina okubeera security ya Uganda ina okukereza ekintu kimu kye tulina okukola okuggala bu police se kyekyo kulukwa kati bagenze babuggala ewabaddewo buno bu police babiri babizigala bakolemu kwanga assistant IGP yagambye nti at least police berimu abasirikale ago abiri naye police ina patrol meka ezisobola okulawuna empya bakuzina enkadde wano baleeta patrol ba minister bonna bazitwala buli minister ayina ate zirina okukuuma ebyala ate zibalina ze zibagulira ekkubo kati wa police akola ati wano naye bakuba n'owulira nti amasasi gavuga wali nti police tebalina kabangali they don't have buli ze baleeta empya ze bagula bakulu bazitwala ne babawa bino ebikadde kati mwagala bakole bati speaker yekka ina 3 patrol 3 eyo police namba aina abasirikale 10 eyo station ni namba atoji wadde speaker kanjogereyo n'abalala ayinza ogamuwalana mama nabbanja tajja kunyigiro aina ne patrol oyo police namba ezikuuma ebyalo kakati in absence of patrols and you are closing the police stations kati ensobo girekedde ki kalo gadde kwanga another because the patrol is a mobile police kulika abasirikale mukaaga balawuna ekiro a bigger area
kati balawunise ekinga kabangali empya poliisi zeegula bakuluze batwala mumubawa bikadde ebyo laba bipipira kati kyegete ekintu kino mwami Sakozi kinene nnyo okuba nti tutuuseewo wano poliisi teri kiriya babatereze. They are not equipped to fight modern terrorism. Police. They are not. That's a fact. Simanyi, I don't know over it is intended. But Uganda police babongere sente obukugu babuyina. We waste baba bongere equipment. No omusirikale ekiro wa traffic alina okuba wa money torch. Alina okuba nga ayambadde goloza lwaki tubatomera. Atomulaba. Abira nebu bazita batazino ze baba reflector. Omulabira wala. Nga reflector akola ki? Kweri akute tochi osegera. Ne kati agenda emotoka agikuba bwati omukono. Olowooza ababinga wamutomedde dali eri ogenda kuba n'entomedde wa police. Bwekiri. Kati bino batekayo ebiggwa. Obimanyi bino bye bateka. It is total nonsense. Sigera. I don't blame them. Yebera gye bakoleramu mubagulire zi reflector jackets abaserikale ba traffic. Ekiro abantu babalabe twenda zijja baji. Era za batomera. Ekyokubiri emisaala babongere ku misaala. Misaala mitono. Kale webijiba mitono sako zaabwe bazibaze. Okay. Tubatere mu sako. Tukolenga wazalendo wekole yamaje. Police ina wazalendo. Ate ina sako neera bakayana dant sente bazibba musako obakati babitereza simanyi. So bali bakayana ba police. I'm telling you facts by the way. Police baba wako kasi. Kwa tubeera nabo ne batuganti wange. Kwa yo wamaje asobola kugenda mu wazalendo ne yewola. Police bajiongere. Kati ne police nayo bagikole ki? Nayo bajiwe ku sako nti omuntu owa police afiiriddwa omwana. Police inanteekateeka ki? Owa police omwana we wabatasobola kuddayo ku ssomero ayambiddwa atya n'omwana we akole ki? Naye asome naye ogenda okulaba ffe be bakuuma abaffe gye bali ku masomero abaabwe tebasoma kati lwaki taatunda emmundu? Wakwatako lwaki takufiira? Lwaki taatunda emmundu? So obumenyi bw'amateeka bwonna obumenyi bw'amateeka servant. It is human. Ndagambye nti obwongo bw'omuntu tebukyuka. Oba oli w'amagye, oba oli civilian, waliwo eby'obuntu ng'obwongo tebukyuka. Tusobola kuŋŋa nti omuntu akolera mu environment bwetu can offer good service. You cannot. To offer good service olina okubeera nga naawe kati Sakozi gwe olina emmotoka okola ebintu by'obulungi nnyo. You offer tebakubribing. Nobody brings human into Kati Sakozi jankubire gundi. You can't because you are past that level. Otambudde amawanga okutula passport. Osegera olabye you have seen enso girabye kati. Era just because it golyambo n'ebintu binyinyo byosobola okutunyumiza ku byolabye eyo ki. Omuntu wana alinnya ennyonyi n'agenda kenna Saudi Arabia ekyalo kyonna n'akivuma n'akiteeka wali. Nanze nabadde Dubai. Kakati nolwekyo wa police atalinyanga ko. Okuva aba police bawano baawukana ne benda bye Bulaya. Gwe tokiraba. Gwe tukyatu waliwo enjawulo. Baawukanira ddala no. Kati big yes. Kati ekyo kyolabye mwaga amawanga g'abazungu golooza lwaki baawukana n'egali. Ojja kama nti America ina sente. Ojja kabasibanya naye waliwo n'amawanga ga Afrika agayina obukugu obwa service. Bali ku level ndala. Sigira nga wano bye balimu. Bilala nabiri bakola ki. But they're doing a good job in that bad life. Byonna bye twogedde aba police mbebaza nti bagikoleramu eyo ki eyembeera neyina kukola ki okukyuka. Kakati bino byonna bye tunyumya police bazirumba tuli ku kizimba tekinnayabika tujja kuva ku police tudde ku birala osange kati amakage bakola ki kwebalumbira police. Ebyo bino bitugamba mbutukomye amanyumba 10 simanyi intelligence bagiterese. What is intelligence? Intelligence is still people. Era okolagana n'abantu kati robot zijja okutereza intelligence. So the problem is Sakozi, me and you, we should help our viewers to have a stable country. Kwanga bino byonna baani ababikola ffe tuli ba civilian tetubimanyi. Who is doing this? That's the work of intelligence. Okay. Tuyinza nabwo okulowooza emundu kye yakubye teyinza gikubuli.
ne mundu zote ziri registered ebisosoka bya masasi bote biri registered manga malala ngabiri ne bamanya nti ne mundu yakubye first owner ye gundi ekige nenga kati the emundu polisi bagitereze so polisi bambi babongere kantu jovola ba polisi akwata abangalizo namba zizeyo wa polisi akwata junior na kutabukira baba kungu mugwanga lino bani abaddusa akumira wale abaddusa bonga nabo bageje lwaki twagala balala bageje polisi bagejeko nabo bagejeko kale leka bagejeko tulabe tubaleke mbagejeko alright ebintu bya Buganda ne ham mwabali mu bintu by'amataka kakirizibwa okusaza mu kyapa amateeka ga Uganda gamuwa kusa Commissioner ina amani section 91 section 91 emuobu yinzo commissioner yani ya twali ya commissioner Waland mu describe land registration commissioner wafe mwami beka kati ya troba register atwala takali yawa ba register ye commissioner mu Uganda yonna na ye ba register bana bali ku offices zaffe ezebyettaka nderito kutaka segera commissioner naagenda nabitunulamu nalabanga olusi waliwo ebyapa bye bafulumya mu bukyamu ba register baba mulandi wansi ku ground ne bijja ne bimutuukako kati ye nakozesa obuyinza bw'obumuweebwa section eno ogakino kiyimiriza akirizibwa agamaanyi agayina owokubiri asobola okulagira cancellation of abalamuzi nabo basobola kooti esobola okulagira kati nga bino bye balimu kakati ku nsonga ya hamu kati ekyapa kino bakisazaamu ebyahamu Beka yakisaza yalagira ebyahamu bisazibwemu Beka ngambe yakulira Beka ye commissioner wa commissioner land registrations owebyapa yes anti oluganda nange eronsombu wa titles zaabwe sagala zikola kizimanyi kuzu so muteeka kimu akirizibwa yes okusazaamu era bikola mu lujju yabisazaamu bwakisazaamu kye kiba kiddako kati wabisazaamu ng'amaze kibeera public asobola kikola public okitegeera buli omu n'asoma naawe awe ensonga lwaki akoze ki akisazizaamu he gives reasons era n'abiteeka public kati gwe owulira nti tomatidde ng'odda mu kooti ng'ekola ki ng'ewulira kati judgment ya kooti etuwa ekikola ki kati amwe baasazaamu ebyapa bye okitegeera yajulira apiiro yasaayo okwemulugunyako mukooti kwaba kuwa ennaku 6 oba ziri 6 ze bakuwa nga basazaamu ebyapa by'okuwaapiringa mu kooti kitegeera olaga obutali mu mateekezo so that's what Tam did so okupetitioningira kooti ebayambe etapute one ani mutuufu ani mukyamu kwa kooti be bamanyi kooti yeramula batumanyi nnyo ojja kusanga nga bakamishona abamu they are not lawyers ojja kusanga abamu beekubira kale kitugeze beekubidde ki sayidi kitegeera kati kooti ate yo teyeekubira yesalawo niga nti decision eno yakolebwa mu bukyamu ebyapa by'omusajja bikoleki babimuddize oba babisazeemu oba kooti gikati kituufu nakwe tutunudde mu ya hamu ene lyeta ettaka lino ekituufu ekisooka simanyi ani mutuufu ani mukyamu lwaki simanyi ani mutuufu ani mukyamu one omusango guli mu kooti ebyo mbirekera ki kooti nze kooti bwenaakola ruling yaayo gwenja okudda nange naye kooti bwesigala kweri decision ya commissioner gye yakola era tujja kumutulaba ani mutuufu because kati illegal process has taken ki koto but kyenalabyemu alina okwemulugunya ku district staff mutawakanya nsala ya commissioner eyokusazaamu tawakanya Beka kimanyi Beka n'obuyinza obumukkiriza era ye kyeyakoze genda mu kooti otegera batapute otegera kwaga that's your right agina nange ne bwe nandibadde
kote elabe Kireimus kwa hamu na yagamba ki lilye ne bana babuganda Land Report nabo bagamba ki but ono district staff surveyor we Wakiso Bashiru Kizito Juma hamu agamba aina ebifo bisatu muki akola mu Buganda Land Board ye district staff surveyor ki Wakiso ne Nakaseke yes ebifo byo emirimu kati lwaki ono ali important wulira hamu bwagamba to our great shock and belief we discovered that Bashir also authored a survey report which the Kabaka of Uganda is lying and complaining which ono omusajja yakola report bali kwe bali lying because he is surveyor a district staff surveyor Wakiso ye district Bashir yaweereza Beka ye ane Buganda Land Board Bashir yaguza hamu Bashir ebyo kugula nani yaguza sibimanyi tegera sagala bigenda nze ani yasayinga baguza hamu nze ndiko process eno ono district staff surveyor yomu kubakungu baebyettaka abali mu conflict eno lwaki nti bwaba surveyor ngate atule Wakiso atenga ne ku Buganda Land Board akolayo atenga ne Nakaseke jali already ina conflict of interest Beka ye echo achogerako ki ati ye mwame Beka commissioner bwekiba because yawandika ebbaluwa eyemulugunya ku surveyor ebbaluwa tegenda wa Beka eyo si jurisdictions ya commissioner egenda mu Institute of Surveyors of Uganda bebatwala basurveyor yabawandikira ne bamuddamu batenanga this case has been considered by the Institute of Surveyors Disciplinary Committee and it decided that it is forwarded to the Surveyors Registration Board for action. Banga ati ebbaluwa yo mwami yamu tugifunye yemulugunya ku surveyor because naye district registration board egenda kutuula taking action ku surveyor no bwe kibanga kituufu ngate mu Buganda Land Board yakolayo Wakiso ku land office gyali ate nga ne tekikirizibwa mu public service era ne commissioner naye akyogera mwami Beka nti if it is true nga kituufu nti ono surveyor we shall take action because that is conflict of what of interest kakati n'olwekyo that's how it is saga kigenda kati surveyor ba surveyor report ya ba surveyor tena fuluma action yabwe tena fuluma because I'm checking they haven't answered I don't know oba we tuliddamu no bazije ku Buganda Land Board wazije nze am the land nze ttaka mwaganye so kati surveyor tena tuwa tena tuwa kale ekyo nakyo bwe kibanga kituufu has a point the surveyor oli ayina ebifo bisatu bwe kisuulika nti ono surveyor ayina ebifo bisatu amu aba n'ensonga kubaba bamukutte nsegera nti waliwo interest musango gwe okweyagaliza muki kubanga ono surveyor has a role to play in this conflict kati ekyo kinzizaayo genda osome omulimu gwa surveyor Bashir ono genda osome omulimu gwe lwaki mu conflict enajjamu lwaki mwali that's your homework okay bwekiri kakati njagala Buganda Land Board ebigiramu wa kakati Buganda Land Board webigiramu yegamba nti ettaka mu lyakayanira lya Kabaka lya Buganda ate nga Buganda Land Board kyekitongole kyebaawa okuddukanya ettaka lyaki lya Buganda hamu kyawakanya yagamba lya public siryaki kwa Kabaka atula ku mailo yagamba sirya era ne survey reports bagenda okugula opening boundaries okulaba anyiwe tukayana wano wange bingi surveyors reports
surveyor's report yegamba report. Where is the surveyor's report? Naye kizibu nti era mukama wange yateekinga ddala decision kati wembisoma mbanju Commissioner Baker mpozi mukama wange ate yabisaza kati ate wentandika okusoma surveyor's report mba ntandise okujungulula ensala ye ogenza okusanga kati Buganda Land Board ebijjamu ebya anti Buganda Land Board bagamba nti ayagala kutwala ttaka lya Kabaka ekitali kituufu. Omanyi abasajja ba Buganda Land Board balina propaganda. Bagamba batya? Minority report in the matter complaints shared on the block 20 feet. What yonna gitadde wa bino byapa these are titles. Julie. Petition to council. Sagala abantu. Tubabuze. Gundi leta briefcase yange endala. Julia, chenjagala. Buganda Land Board yegamba etya? Buganda Land Board yegamba. Agala kwesa Obukodyo kwediza ttaka lyange. Amagamba. Yabagamba nange. Sirina bakozesaako Obukodyo. Muleete basaveeya bammwe. Nange ndeeta abange. Tupime. Kubali tupime. Tulabe ttaka weeriri ate ttaka libula. Tulabe. Ttaka deribula. Ani akola ki? Ani ayingira munne. Kati we baapima ne ba openinga boundaries. Kati simanyi awo oba surveyor's report egamba eti. Ani ayingira mu ki? Bulino lyayingira. Lya Kabaka lyayingira muli eka. Lyayingirako munno. Lyayingira muli aha. Surveyor's report wekola egamba. Kakati bwe kibanga bwegamba. Beka commissioner ekyo yakifuna. Kati commissioner alina otubuulira anti ebiva mu kooti bye bino anti kati commissioner kati essaawa zino laba lwaki kati omusango ogwo gutuberedde muzibu tulinda kooti kwa kooti yo wenaabeewo ensala yaayo kati ebyo byonna zonna kireyimuzegenda Katikkiro lwaki ebintu bino teyabigonjoola nga tebinnajja anti akati Buganda Land Board ng'oggyeko ekyo kyokka ekyamu tulina complaints nyingi ku Buganda Land Board eyo. Kigira. It's not about harm na Buganda Land Board. Era amuyetalwanisa Kabaka. Hamu ayagala nnyo obwa Kabaka. Kigira. Naye ekizibu kati kye tulina ennaku zino buli woovaayo okwo nga bakubba. Kubanga era ojja kugenda obitunula there is a possibility nga Buganda Land Board yebbaawo. Ekyo kisobokera ddala. Ebyaddala si nnungi. Era nga bantu bangi bazze bagikompulengako. Yes, abamu ne bagamba bya bufuzi, abamu ne bagamba mbu abo tebaagala Buganda. Naye kakati Abaganda bennyini bwe muba nabo mubabba. Abaganda bennyini nga Baganda ate be babba Baganda bannaabwe. Ekyo kibi nnyo eri Obwakabaka. Kibi nno ddala. Kubanga bantu bangi nnyo Buganda Land Board bebbye oba beeyisa obubi ku ttaka nga tebasobola kuvaayo ng'amu kugamba nti bannange kino kibi. Kubanga twakwata ekintu kibu propaganda. Bali abasajja b'emmengo bagezi kasita bakubba bakulembeza Kabaka. Kasita bo bamala okukolebwa n'ebyabwe bino babaddire bakola. Y'emmenge eyo mu Buganda Land Board mulimu abeeyagaliza abalabya akataka ku kalungi bo bafrontinga ekintu ekyo Kabaka. Ninga mu butuufu Ssaabasajja Kabaka gwe twagala kwa Kabaka lwazi Kabaka taddibwamu Kabaka nnyinimu. Naye Ssaabasajja Kabaka abantu be mu Buganda Land Board bennyini be bakozeseza erinnya ly'obubi. Olwazi baagala lubba mu kitundu. Be bakozeseza erinnya likuba toyinza gamba bwerufu Katikkiro asomesa obwerufu ng'ate gwe tosoose kubusomesa bw'okola nabo. Kakati tusirike tugambe nti bannange bonna agambako ku ba Buganda. It's not about harm. There are so many people. There are so many complaints. Abakulaba? There are so many complaints. Nze Tamale zenina ne zimmanyi ne zenkozeeko. Nga bakomplaininga ku Buganda Land Board. Era ekyo kyanyinzaako president olunaku lunaga ne Buganda Land Board teriiyo. Yakyogerako naga tebaliiwo mu mateeka. Kati yatubakooye. So owekitiibwa Katikkiro. Yes. Naita Kizito ono natana Amisi
ne batuula samwe owekitiibwa Katikkiro tetuyinza kuzimba Buganda gye mutugamba nti tuzimba obwakabaka tuzimba Buganda empya siba tuzimba Buganda ey'amanyi ng'ate baganda bannaffe ffe abakolaki ffe abebba ng'ate baganda bannaffe bwe bavaayo okwemulugunya temubayita bo bakozesa kati hamu Katonda yamunyamye nti erinnya lye ly'amaanyi ne bw'otunuulira CBS kanjogere n'ezo gundi zaabwe engeri propaganda gye babadde bakolamu ng'ozigamba hamu abbakabaka tewali bubbi wano terya bba munne bino bibaawo osigera era bino ebyettaka olaba bino ebyettaka bino biraba tewabaawo ababba osigera conflicts ku ttaka normal occurrences bibeerawo osigera people conflict ne family ya president ekisozi waliwo abaali beekubiddeko ebyapa osigera bibeerawo nga waliwo ki naye Buganda erina kati okutegeera nti tuyite hamu twogere naye kyekyo kyokka ekibuzeewo bo bali kugamba ke tukube hamu ow'ekitiibwa neera tumusaba abantu baabo aba Buganda Land Board abakola ebintu ebitali nabo abakwateko babikola ajje ow'ekitiibwa ampite nze Katikkiro ampite ebimuwe let him call me ow'ekitiibwa ampite nze njogeremu naye ajja kwewunya Buganda Land Board kati mbawayiriza bankola ki aba Buganda Land Board nze nange nakulanga mbiwulira I have got time to handle some of these corporates nosanga omuntu omukadde nga munaku nga bamugoba ku ttaka kati tuba tuzimba Bwakabaka so ekintu kya hamu is just an eye opener oba hamu mukyamu oba mutuufu that's ebyo bya kooti kyetuliko kati nga ffe Abaganda okulaba nti Obwakabaka tebuddamu tutereeza ebintu bino mu kyama nga tekirina gwe tulumiza kubanga woyimirira ku Buganda noteri kugamba hamu ayagala kubba Kabaka hamu mubbi hamu simanya biki why hamu alina bizinesi ze hamu naye muntu alina rights ze hamu tetumuwolereza nedda gemaziba kwasi hamu yekka kati bani nnyo abali bemanyi abatasobola kwogera ninga mune babayisiza bubi ku ttaka ba Buganda Land Board nga tebasobola kweyogerako so ze sikulembeza hamu eno kesi ya hamu ne bwetandibadde nga kwa Buganda Land Board yo tubadde tujogera nko nga n'ebino tebinnakola ki it means there is a problem that the Katikkiro has to address obwerufu bwasomesa naye kutandikira emmengo tebubeera bwabalondemu nti kakati hamu ye webanamba ebyo ebibye ye tebigasa kakati fe obwerufu bwaffe bwe bugasa tuyinza zimba nsi bwetuti kubanga ettaka omuntu bwagoba mu ttaka ettaka si kisenge nti bagobye mu ddiiro dde muki omuntu bwagoba ku ttaka ettaka kyekyobugagga omuntu kyayina kyosobola okukola ki kyekirina okukolebwa kakati ekirina kubanga era wetugenda mu kooti juni era nako ate erabayo ku Buganda erinnya Buganda nagambye ddene ku linnya ky'emmundu awaabidde Kabaka teyawaabira Kabaka hamu bali abasajja amawulire wegagamba hamu yawaabira Kabaka eyo bavuga propaganda waabwe oli propaganda bo bakulembeza nnyo propaganda than debating real issues naye nga the fact will remain Buganda Land Board beetereze in good faith kubanga nze manye ebijja eriyo ekiseera Buganda Land Board kye batagenda jjuwa kwetereza kubanga Abaganda bennyini we baba bakaaba kinaatwalira ddi ab'amawanga amalala nabo okuvayo bagaye nti ye ekitongole ekyo kiyimirizibwe I know nti ffe Abaganda bwe tuvayo ne tugenda naye ekitongole kino tukikoye olowooza ab'amawanga amalala abatufuga kinaabatwalira esekendi okukiyimiriza there is time CBS we bagigalako omwaka nga tekola nekino basokiggala Sakozi I'm telling you on record singa Buganda Land Board teyetereza agakatona mugolo ojja kuwulira ojja kujjukira byenka zamwe technocrat
if there will be no time bintu bino Katikkiro tubimugamba tumwagala bambi mutereeze ebiseera byo bambi bigenda anti president omuli sagala mutizetize ate kati tutisa ati ettaka interest mishiga mingi abantu mu constitution article egamba eti all Ugandans are equal mutakate muri mu byabalangira yes mutakate tubine ebyo bono mulangi twabadde Bunyoro twakutte omulangira we Bunyoro yesterday yagenda naye kubira ebyapa ku mataka g'abantu obwakabaka bwe Bunyoro ne bumwegana nubwati ono yetu mumanyi mulangira nebino byakola si byaffe omukamata mutumangako mulangira mu Bunyoro ate ya twaleta twamukutte we arrested ntugabine yazze mu lukiiko na omayiwa ya minister I'm the great grandson of Kabalika I'm the great grandson of Kamulas honorable minister now don't tell me that ye omanyi honorable yamge bino si byaba grandson this law ibagenda ne bekubira bya perala and office ye Masindi notade tugenda jikya bagenda area land committee ejane wandika report wano tewali bantu kumbe waliwo abantu ne baweereza eri waggulu ne bali aba district nabo ne bateekako register n'akuba but before you print a title soko ogende ku ground yolabe oba woteeka ebyapa abobola baba abe Masindi bayise ebyapa era honorable bina bisaza bayise ebyapa ebisoba mu 17 mwezine space of 1 year ba MP be Masindi bona ba MP ababiri twabadde bane ba RDC leka how can this happen nga we bayise ebyapa waliwo ababibanje ninga ono mulangiro oyo we Bunyoro was arrested yekubira ebyapa bibakuba nga waliwo abantu babagobe kale ulira ne mu space ya mwaka gumu eyo land office eyo era wona de bagenti mbadde nyenda baggala naye mwine ebirungi byemukoledde waliwo ebirungi land abantu bajeetaga land office so kakati obuzibu bwa byapa kubanga bwokuba ekyapa ogenda kuleeta enkayana kuliko abayibibanja ababaddeko emyaka kweteeka ligamba litya omuntu waba nebbanga emyaka in fact 12 okigira bumalako kutaka ebbanga waliwo emyaka gye bakuwa tebakugobaako na kifuba atabakulembeze wenyini beisaka kanja kakati naye obwakabaka bwe Bunyoro bwo bwamukolera kibwakkiriza mulangira naye bamukwata obwakabaka that is good era nze nasanyukidde nnyo Bunyoro I thank the Prime Minister of Bunyoro yagambye nti tukikkiriza ono mulangira era tetumwegaana is a prince in Bunyoro but arrest him the kingdom tegoba bantu bayo kutaka obwakabaka yes kati twagala ne Buganda naye egambe nti yes Abaganda babeere ku ttaka lyabwe nga Buganda Land Board tebatigoba olaba endulu bwe zivuga naye buli kati ya Buganda yo tejja kutekolanga Bunyoro yo Buganda tewaayo era Katikkiro siwa kati abali mu Buganda Land Board abamu the same names amanya gamanyikiddwa they're not even more than 4 abali mu ekyo ekitongole abatuliisa akakaja fa Abaganda era Katikkiro nze ngapisa amanyanga mu kati yetu gaita bamanyi yetabamanyi anje kwata bamanyi anti ekiseera kijjatuuka kiveewo ekitongole eyadde baso kijja ngwerindako baso kijja nkubulidde kale Abaganda Land Board let them continue babebaamu bagende maaso there are so many people down there abatayina ddoboozi kati tugambe nti kabaka yabwatano ku 10 nawo bakutwala nkugambye obeera mpulira nti obeera n'ekibanja nga olina ganti tukuwaako 2 nawe sigazaako 2 omanyi nti abantu bakyasasula obusuulu ng'osasula otya obusuulu ate nga constitution erikirya nti equasitude of occupancy kati wali etteeka erisinga constitution etteeka lyonna erikootana ne ssemateeka libafu constitution ye supreme law kakati ebintu bino let me tell you owekitiibwa Katikkiro asomesa obwerufu nga butandikira Mmengo bwana ayagala asomesa obwerufu ffe abeena atusomesa obwerufu ajasanga nga embeera nzibu so Buganda Land Board tetunagambako nti kabaka mbu ffe tetugamba nti amu ye mutuufu kooti ejja tubuulira nti naye ffe kye tubadde tugambako
Commissioner ye yakoze ogugwe. Ye abisazaamu. Ndi mateeko okusazaamu ebyapa bya Hamu. Akirizibwa. Akirizibwa. Era Hamu naye alina olukusa okugenda okwapiiringa. Mateeka alwina, he has that right. Era kooti ekole ki? Esalewo. Tulaba ani mutuufu ani mukyala. Alright. Mama Munda. Mama. Agamba atya? Genda manyi kati nange engeri nange ginafuuka tekinokulo ati ndwawo okumulaba. Manyi kati wasajja kula. Ffe tuli ba senior officer. Wasajja kula sebo tokyagala gendako. Mama ndudde okumulaba mbeera nnyo mu bizibu by'amataka seebaka kutulo. Bridget yagamba ki? Mweba Bridget yamaze yafunye first class era tugenda kukola gundi. Bridget yafunye first class. Tugenda kukola graduation. Yafunye ki? First class? Yafunye. Ayina akasajja na Bridget namugambye. Yafunye akasajja. Kasajja. Mbusimanya mbu ayagala kwanjula. Banne muve ku baganda bange abawala busajja mu obutali. Bridget agenda kwa. Sijja bikiriza. Bridget agenda. Nze ng'omukombi gani. Bridget agenda kwanjula. Busimanya. Mirundi akkiriza. Twaganye. Senior. Yoli yadda wago wali watulaga ku birthday. Natasha. Neighbor ya muwasa. Tasha afumba wa neighbor wange. Tasha. Gweti abakazi. Neighbor wa. Neighbor je nabeera. Uwa. Wali. Bao. Neighbor ya muwasa. Tasha neighbor ya mutwala. Kitegeeza neighbor yalinga. Era yajjanga nga nangamba neighbor nze nava ku mizigo. Kati sikyadda. Tasha afumba neighbor. Neighbor yangamba ngambo bambi mukazi woto mugoba kumba ayagala amuliye nga tubeera. Birthday yati. Yeah. Lwakutaano luno ye birthday yangu olwokutaano olujja. Mama Fina ye mugenyi omukulu. Zijukira yali ya November. Bali mu November. Mama Fina ye mugenyi omukulu. Maze kolaga ne yatatawo. Naye kuno yange njagala gikola bwomu engabana ya sente etwawula. Ebirabo bitwawula. Buli omu kaakole ebibi. Nze Dadi Mugambe. Dadi twayawudde nze nene yange naawe kola ebibyo. Ebirabo mtuyita abantu n'engabana ya sente etwawula. Wamutadde? Birthday yekwatagana ne yatatawo. Tukyaddamu kukola birthday ku lunaku lweru. Yes, buli omu aleeta abantu. Why? Exchange of gifts. Okubala ebirabo. Ebirabo bibaawudde? Yes. Lulite mwabibala bulungi. Hamu akuwadde obukadde busatu. Tebazidikire yali. Kati buli omu kakole budget. Ogenda kola iyo. Ajja kujja n'esibi bye tujja. Mirundi senior tolinya ku birthday ya junior. Yes. Kubanga engabana ya sente tabuse. Engabana ya sente yatwawudde n'emuzeeyi. Nayise bange yange kegwe tukole. Naye ayita ababi. Twakubye dde empaka naye. Ne mugadde yitaba nange mpita abange tulaba waayita Tasha. Muzeeyi Mirundi. Tasha twamugoba yankuba. Naye oyo omukazi alabika naye yali atraininga karate nenze ekyannuma ne yebba wange. Eyamutwala. Yatwala mukazi wange. Mwebale nnyo mwebalire ddala.